LMTV Uganda program City Buzz songs munano okawufunira amawulire agakwatagande ku ba celebrity bamwe bannanga amawulire go tulina mangi nnyo ddala naye nga omanye ebyo MC kati tebinnagwa ne Faith Ntabora tebinnaba kuggwa okitegeera bakiga oyo mukiga ayinza okuba mukiga Ntabora mukiga nze ndi mukazi muganda ate osekaki nze ndi mukazi muganda ekyo obadde okimanyi bulijjo sagala ompayirize mukazi munnange bannange nkyababuulira wamu ate ono ayagala nnyo olugambo nansokola naye nga mbadde nkyabanyumiza Faith Ntabora nga mwalaba kavedi emabegako yali yalaga nti ye ne MC Kati waliwo ekyabaawo baliwo beekwasaganya ne balaga buli kimu naye MC Kati ye n'abyewakana era n'atandika n'okugamba nti oyo Faith mutamiivu mulwadde Kazole ali mu Kazole yetaaga rehab center ne bamuchecking ko Faith rabiwulidde nanyiga n'agamba mpito ky'omulalu gwe musajja gwe nga toyina na sente nze gwotera n'okuzisaba nagambye kiki kino baje mu lutalo anti kati ye Faith ekimuluma kumuyita mulalu kyokka nga si mulalu ye nga ye bwagamba si mulalu nagamba emabegako nga omanyi MC Kati nga akyali mu kataala akyali mu bwakataala kati bwe yakwanibwa MC Kati nga ate MC Kati nga omanyi celebrity naye nakyamukirira ebintu bino birudde bya MC Kati yakwana Faith nga bobimanyi naye ebintu bino birudde kakati nga amukwasaganya amanyi omutwalako out biki kati Faith yali nga alimu obwakataala ng'agamba bannange nkwanibwa ntya celebrity n'amukkiriza nga we bagendako out bakola bitya naye okumubuuzaako we yayogerera nti ate alina AIDS ye yamugamba nga alina kafuba oshigira yamugamba nga alina kafuba kati MC Kati we yavaayo n'ayogera nti alina AIDS Faith n'awulira ng'afa n'agendako mu ddolo naye n'okugera mu ddalo si yeye yagenda nti yali atya n'okutya yali ng'agamba Mukama Katonda wange nga ensala z'asaba ze nnyingi okuba nga asobola okubeera Mukama ng'amuyamba okubeera nga takola ki nga talina AIDS naye Mukama n'amuyamba ne bamu bino bye nawulidde nti yagenze kwekebeza yeekebeza bituufu ani Faith yeekebeza kati mu kwekebeza jjukira nga amaze kuwulira nti ani MC Kati alina slim kati bwe yeekebeza yagenda atya n'okutya bwe yeekebeza Mukama nga amuyamba nga talina era yagambye ajja tulaga ne reports agenda zijjayo azitulage nti nno talina AIDS oshegeera kati yabadde ayagala opprovinga abantu nti yes ne bakanani ne MC Kati naye sirina ki AIDS oshegeera fiye emabegako bamutute ku rehab center fiye yazzeemu era bamutute obimanyi ndoza ate nabyo byamutabudde naye kati naye yaze bamutute ku rehab center si omanye munnange oli tata wa mwana bakyawagana oli tata w'omwana fiye mukazi ategeera fiye tasobola kukola ebyo ne Faith ebyakola oshegeera ye yakapostinga just to prove yakapostinga tebajja tumanyira tulimbalimba nti no se yakapostinga ye yakapostinga yayagala ku provinga ebyo sinabitegeera nenzo kyemanyiko nti talina Luganda n'olumu ku fiye ebyo abantu bye bagamba simanyi kazini we tamuyinaako Luganda n'olumu yes tamuyinaako Luganda era abagamba nti amuyinaako Luganda no tamuyinaako Luganda oshegeera naye nga byebyo ebifo eyo ebya MC Kati tebinnagwa ye wala Faith agamba yagenda ate okutwala ani MC Kati mu mbuga z'amateeka olw'okuba nti
ye yamufosinga yali akyanyumirwa n'emikwano gye mu club ye yamufosinga ate amutwale mu mmotoka ye jankutwaleko babeeraawo ate jankutwaleko ewaka oshegeera ye yamufosinga okuba nga amutwala ewaka yalina okumuteekako ki okumuteeka ku poliisi okumuteekako emisango so si MC kati nti yasobola okuteekako ani Faith abula Faith yagambye ate ye yajja okuteekako